Mawulira amalasa Minisita Robinah Nabbanja alagidde ba RDC ne ba ISO bekenneenya abantu abalina okuganyula mu nsimbi ez'emiruka. Kino kididde abantu okwemulugunya nga bagamba nti abaweereddwa ensimbi zino abamu si bankuseere. Minisita Robinah Nabbanja alagidde ba RDC ne ba ISO okwekenneenya abantu abalina okuganyulwa mu ssente z'emiruka. Katoddamu kugaba ssente endala. Enterprise leta amanya ago gabijja kubeera approved by the RDC. Bwe mulabamu omugagga mugaane. Kidiridde abantu okwemulugunya nga bagamba nti abafunye ensimbi zino si bankuseere. Bayitibwa byayikire n'abali biikire bakagamba Barnabas Speaker tumumanyire abeera mugayika banyiyomu. Ensobi ekaluga mu enterprise abantu batusindikire naye tuno twasindikire abobwire kobufunda. Bimubuuliddwa wabadde atalaga ebitundu okuli Bwanswa, Kasambya, Kisengwe ne Kakumiro. Nabbanja ababuulidde nga Pulezidenti bwe yaleeta enkola y'emiruka okujja abantu 39 ku buli 100 abankuseere mu nvuba y'obwavu. Abantu abatakalayo kwesobola nabo batunga omulingo bakwesobola nkwenda kubasa abayimu abali mu busobozi sebo esente z'abantu. Akubye enkuŋŋaana 9 mu bitundu eby'enjawulo okuwuliriza okwemulugunya kw'abantu n'ababaganyuddwa. Mu bitundu ebimu abantu babuulidde Nabbanja nti ssente baazifuna. Twananye miliyoni nagulamu embuzi 3 n'empunu 3 bakampa miliyoni nkagula empunu 4. Mu kabuga k'Ekisengwe abatuuze bamubuulidde okusomoozebwa kwe basanga omuli ebbula ly'amazzi, enguudo embi n'omujjuzo mu malwaliro. Ensonga ya kabiri amaizi mu season zone ezihereire hano nakyo mama osobola kitukonye. Ina police hano baitu police tegira enju ya mwikazi hali ikara mwikazi ogwachura amazige tesasurwa ahirwaliro bino mwizo mnoga turasima bwawodi iwatwombekiye onka haza ngorashije haza muna bakazi akwa jamu ya ija turasho. Nabbanja akakasizza abatuuze nti ensonga zonna ezoogeddwako wakuzituusa mu baminisita abakwatibwako. Ismail Kasoha yakusakidde ekkulire lino ku Rabukede TV.